Abakozi ba gavumenti abeebulankanya ku mirimu bubakeeredde nga bono si baakulonzalonza bakugobebwa ku mirimu gyabwe. Okulabulwa kuno kukoleddwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi mu ggwanga Mululi Mukasa bw'abadde mu lusiriko olw'okumala ennaku 3 olugendereddwamu okubangula abakozi b'ekitongole kino ku ngeri gye balina okukolamu emirimu gyabwe. Minisita akangudde ku ddoboozi n'alabula abakozi ba gavumenti bonna abeebulankanya ku mirimu n'abo abatuuka ekikeerezi nti kaakubajjuutuka. Okukusomooza kunene kubanga emirimu mitono abantu bangi. Kakati ate bano babayiseemu ne batandika nti ffe tetufaayo twakalaba najja ssaawa 4 ku ssaawa 9 n'akolaki n'agenda oluusi ennaku endala naddala abakozi abamu eyo mu madistrict oba n'afuuka kabaka kakatonda kali awo tekagambwako. So ebintu nga bino tebituyamba ng'eggwanga. Kati abantu bangi gwe oba owulira nti wano tokyetaagawo lekulira. Mukasa agamba nti si baakuttira ku liiso ku mukozi yenna yeebulankanya ku mirimu mu kisanja kino ekyatuumiddwa Kunamukyezo. Minisita ayongeddeko nti eky'okugoba abakozi tekyakomye Nakawuka yokka wabula n'alabula nti ne mu disitulikiti endala kijja ng'ab'eddwaliro ly'e Nakawuka baakoze nga kyakulabirako kw'abo abeebulankanya ku mirimu gya gavumenti mu ggwanga. Tekikomye Nakawuka wokka. Nakawuka akyali nti katugambe nti Nakawuka y'engoma oba kyekidde ekirangira ate kakati kino ekisanja ekirimu bakiyita Kunamukyezo ebyokusanaza byakoze ekibaddewo. Kakati abantu abalala bonna balabire okwo kubanga babuulira omwana waabwe obwe omulala ow'ebweru naye ng'akolaki ng'awulira. Sabbiiti 2 emabega omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagoba abakozi abawerera ddala 12 mu ddwaliro ly'e Nakawuka bwe yali ng'agenze okulambula ebyobulamu engeri gye birimu mu disitulikiti y'e Wakiso. Waliwo omu eyakajja ani oyo kamu ono yakajja oyakajja obulwadde bwe tetunabutegeera. This has just come, so this one can stay, but these people, please. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.